sangu mwaga twakalu naye utwakalu ukakuma kucha kwa akoloka na Uganda kachuka chiro tukamte tukatia webale ngenda kujama tweyanziza ekimu kuwe twegattidde ne gwe tukkaanya naye oba ababiri bwe tukkaanya nabo bwe twogera nga tulaba Mugisha Muntu Oyera president ne president Kyagulanyi kwe kukuuma akalulu ffenna awamu nti bwe mutuuka kabokisi tetuyinaako nti ono gundi oba gundi kalulu kakuumibwe kitole ekyo kimu ekyokubiri ffenna kwe kubeera obumu nga ffenna twegasse wamu ekyo kikulu nnyo kaakati bassebo ne bannyawo akalulu wano we tulondera tekabbibwawo era bwe tulonda bwe ppa nga bakabala awo kaba katuufu naye gye keeyongera bwe ppa kawabe ku district baba bakakyusizza kati enkola esooka we tulondera bwe ppa olumala okulonda akalulu kabaliddwa olw'akatooki kaffe akasimu akataggwako muliro nga yayogedde dda nti egindi buvuddeyo bwe buti ekikwewunyisa nti offe ogatta obululu obw'eggwanga lyonna tujja kuba tumaze mu kiro kimu kubanga tujja kuba tufuna rizakisi wonna tetugenda kulinda byabakama abaddeko ng'ate basse bagamba akalulu kabbibwa nga kwali tetugenda mulinda kulangirira abassebo ne bannyabu nedda tujja kuba twalangiridde dda ekyo kimu ekyokubiri gye tuyise ekyenjawulo tubawa information tubawa okumanya abasirikale be mulaba sente zammwe si zaatibwabulo ekyo mukimanyi sente zammwe baana bammwe baganda bammwe be bali muno naye nga bwe mwalabye gavumenti eno eyagudde wa Madagascar ku mulundi guno temutya bwe baali bawandika abasirikale mabega wali n'abapoliisi naffe twakubiriza abantu bangi okwewandiisa abaana baffe bonna mwebali ku mulundi guno ojja kulaba nga n'omusirikale yeeyambula kudda wooli n'olwekyo temutya ekyo mukitegeere ensonga endala twagala kubagamba nti ebimotoka bya tiyagasi biri 83 disitulikiti tulina 143 okiwulira biri meka 83 naye ne mu disitulikiti enamba ng'abeegindi bagamba nti tulwanira constitution ekinaana tebimala wadde disitulikiti eki mukiwuliriza kino bulungi kati okumanya kubeere gye tuli tubeere kitole ekibaddewo abasawo bwe bavaayo ng'abasomesa bazinga emikono abasomesa bwe bavaayo ng'abagundi bagafa ababonabola tebitukwalawo ng'abatakisi bajja ng'abamu bagamba abo bannabyabufuzi boogere bali ku butuuti bayaba abo bane ssente basabo ne banyawe twetaaga kubeera kitole bwe tunaabeera ekitole bino mubiwulirize tubabuuse amagye tulina emitwalo 607 tebawera kakadde poliisi emitwalo 5,200 poliisi emitwalo 5,200 kebera kati ku ssimu yo tulaba abeeyongeddeko kakati obukadde tuli 45 ate tubuyisaamu tulinga 48 kubanga nze tebambala n'ennyumba yange yonna waliwo wano gwe bataabala nga tebakubala kati babala na bifu kakati bwe tuba tusukka mu bukadde 45 omusirikale omu kitegeeza ali ku bantu 15,000 omusirikale ki kakati munakkiriza akalulu nga kabbiddwa omusirikale omwatukineko nga gwe gyobeera omanya olunaku lw'olifa so kakati ekyo tetujja kiganya n'olwekyo bassebo ne bannyabo ekyo kyenjagadde obabuulira era waliwo tubadde tujja oli nangamba bw'ati oyogera ku mwana wo bajja mutta bwekibanga
Katonda ne yatonde gulu n'ensi nga bw'asazeewo afe ng'afa naye bwe baali bawandiika amagye nange omwana wange gw'enzaala yennyini ali mu magye. Kati ku mulundi guno twateekayo kye njagala okulaga abantu bangi. Nalinnya ku kitebe ky'amagye wali mu 2017 lwali misana embuya ng'ensi eraba ekyanninyisayo misana kwe kwogera n'abakulu era nabasangayo naye mbaga nti mwegatta ku musajja naye kiriba kitya temulowoozayo nti olunaku lumu ensi eno erikyuka. Mukola mutya ne muva ku mirimu gyammwe egiri profession ne mukolera omuntu omu. So n'olwekyo bassebo ne bannyabo ekibuuzo kyo nkiddamu ŋŋamba buli omu mw'oligula funa ekyokulwanyisa ekisinga obunene. Ekyokulwanyisa ekisinga obukulu si mmundu. Mwali mulabyeko ku firimu ezisinga no bazizannya kuva mu mazima. Abafirisuuti baali banafu nga tebalina byakulwanyisa naye nga bali balina emmundu naye ne basalawo ne bagamba era bannaffe babatta ne badduka okukkakana ng'abalala bafudde naye nga ab'emmundu bazibajjeeko. Kati emmundu emu bwe beekuuma abantu 50,000 tetujjaganya ffujjo. Ate bino tubyogera bannamawulire babaawo ne Uganda ewulira nabo bawulira. Abateeyambule nga n'ensi yonna ewulira kudda ku sayidi yo kitegeeza ajja kuba afudde yekka. Mwabamu temwaliwo. Akatale k'ekibuye wali nze olutalo lwansanga mu Kampala katudde ku mirambo awo basimawo ekinnya kinene ne bayiwa mu emirambo naye nalaba nga abanyanya nga badduka abaali basigaddemu ng'abantu babassa amayinja. Kaakati balina kukyuka badde ku sayidi y'abantu abatuufu naye nga temwerabira kye mbabuulidde. Bannayuganda ffe twabadde eyo kikuuba embala n'awabye abantu batuliisa batunywesa batusembeza. Tetwogera lulimi lwe boogera. Bannayuganda baaga bannayuganda basonyiwa tibwabulwa pulezidenti agenda okuvaako bwe ngenda okuddira mu bigere mu musonyiwe naye yakoowa dda kyekibadde kimuzimisa amasomero. Amasomero agazimbye Tanzania bassebo ne bannyabo, amakubo agazimbye Congo, omudumu gw'amafuta bale muwulira amafuta bwe gabeera ag'ebbeeyi amawanga agagalina yagujja wano agututte Tanzania yeetegekera ki gy'anaddukira kubanga ababaddeko bonna babadde badduka. Mukkirize omusajja asigale mu ggwanga ng'asonyiyiddwa tuteesezza bubi. Ekibuuzo kyange kiri ku oyogedde n'ogamba omusolo gwe tugwa 60% muzeeyi agiteeka ku byokulwanyisa. Kati gwe nga gwe bw'onooboze ogenda kikola otya okuggyako ekintu ekyo ekya 60% tuteeka byokulwanyisa lwakuba olwedde mwenna kati ndaba abazze ku bwa pulezidenti tewali atambula nga talina bammundu ate bammundu kyekimu ekyokulwanyisa kye tulina mu Uganda. Ekyokulwanyisa ekikulu ngambye maanyi gammwe abantu obumu ku luno mubeere bumu. Ekyokubiri ekyokulwanyisa ekisinga obukulu gula akasimu ak'akabiriiti. Akasimu ak'akabiriiti tekagwako mangu omuliro. Mukiwulidde eti? Kaakati akasimu ako katukageraageranya bulungi mutegeere. Mumanyi ekibiriiti ekya bulijjo ekibiriiti kigula ssente ntono naye ekibiriiti ekyo osobola okukikozesa nga kiro oba oli mu ddungu ensoleze n'okoleeza n'etyo omuliro n'edduka empologoma. Ekibiriiti ekyo osobola okuba mu kibira eyo naye ng'ofunye awali omuwogo oba kaama oba ofunye awali omummonde n'ogwokya. Kati ekyokulwanyisa ekikulu buli ssekinnoomu abeere naki? Buli ssekinnoomu abeere naki? Nga mulinza ddoboozi ali kyekyokka nti tukola ki naye toyokya bipiira tokuba mayinja bino kujja kukwata naye eddoboozi eri ligenda kuleeta enkyukakyuka nga tuli kitole. Kaakati bwe twogera ku bajeti ebyokulwanyisa bye tulina abaagalwa byatusukkako dde obungi. Twagula ennyonyi emu bw'esituka wano e Uganda eba ekyukira Kenya. Kati eyo nnwanyi ekibuuzo egenda kulwana naani? Kubanga bw'esituka ey'emu gye baagula
ekyukira mu no flying zone eba Kenya kakati twagula yaza kyenjagadde obagamba nti ebyokwerinda tubyetaaga naye byetaaga ssente ntono n'oteekawo enkolagana ne balirwana n'otawakula ntalo kitegeeza ssente n'ozizza mu bantu abantu ne babeera balamu ne bakulaakulana abantu be bakwagala teweetaaga kwerinda gye bali pulezidenti bwa Bulwanga yakajja ng'akyayina erinnya liri nga lino terinnajja namulaba mu katale k'e Nakasero ng'atambula bw'ati abantu bwe bakuba kajjaamu olanga bwe muli wano nga ate munaye olyotanga bw'akola naye kati olwaleero yeerindamu abantu yeeyongerako byakwerinda kati ekyo tetukyetaaga weetaaga abantu bawa busobozi maanyi bikozesebwa kati onaabo batyakuki kakati olwaleero atya naye bamutya minisita mu kooti mwatwalire ekikomando kyanaalya naye atya obutwa kati yo gavumenti ki nedda mbabuuza gavumenti ki so kakati ebyo byonna tuddeyo obuziba naye ku kintu ekituufu emisolo gino gijja kusigalanga mu bantu mbagambye 60% gikole ku bulamu bw'abantu obwa bulijjo eri waggulu eziweerezebwayo kwe kukolebwa ebirala sigande ebyokwerinda eggwanga liba teribyetaaga naye byasukka kati njagala okubuulira mumanyi omuntu bwakwata sente z'eggwanga bw'ati n'agabanga bw'ayagala naye nga eggwanga lyavu yava lumu embalala sente zammwe embalala okutuuka e Kampala n'agaba biliyoni 12 n'obala 1, 2, 3 biliyoni 12 nga ziweddeyo okuva embalala paka Kampala. E Kampala yatambudde mu Lubaga division n'agaba biliyoni 4 n'ekitundu. Tezisobola kuzimba masomero, tezisobola kuzimba butale bwa mulembe, tezisobola abaagalwa kuyamba ku byabulamu. Kakati ebyo byetwogera naye ogwo musolo ogwammwe abantu bw'obabuulira ne baga nti aliwo ekyokyogera kwe esente si za bitwabulwa sente zammwe mwe muwa emisolo febe bakamulamu emisolo kati tugamba sente ezo zidde kuyamba bantu kyetwogerako ejja lya Uganda liri e Somalia liri e Congo liri e Southern Sudan twaliwulirako nga batuvuna nemanya liyingidde Kenya ligenze e Somalia ligenze weeyo yonna. Kakati Iraka gye tuli kankubuuze ng'amagye bw'ogalaba aga Amerika bwe gagenda eggwanga ne lifunamu Uganda efunamu sente mmeka nga tulwanye ebweru